naye ng'olinako kye wali oyagala okukola mu bulamu bwo, okyayina obulamu, okyayinza okikola. Okyayinza ofuuka omuzadde ow'omugaso, okyayinza ofuuka taata ow'omugaso. Taata oyinza okuba nga wali omuto olinako obufumbo bwali oyagala, obulamu bwe wali oyagala, naye awo gurupu n'oyingira mu gurupu ez'enjawulo biki ensi neekwonoona, naye ate okyayinza okyuka n'ofuna famire ennungi. Ali ku kyeyo biyinza olabika ng'ebikubye bikoze eki, okyayinza. Eno ku kyeyo si y'enkomerero y'ensi. Ani yagamba nti y'enkomerero y'ensi? Nina omukyala gwe ntera okulabirako, obulamu bwe bwakyuka nnyo ng'azze Uganda. Kati meaning wekibeera nga kiganya awo w'oli, ate osobola owangulira ewalala. Yusufu mu nnyumba ya Potifali si mwe yawangulira, ate ng'ali afunye okuganja. Kuganja kwava walala, obuwanguzi bwava walala. Saala yalina okuba ng'azaala omwana. Mukama yagamba Ibulayimu, ngenda kufuula eggwanga eddene. Alaba buli muntu yenna azaala, yalina Katonda, Katonda tamuwa mwana, n'agamba obanjiyeeko. Omukyala we n'ayiiya, kale tugende n'ono akuzaalire. Olaba bye tuyiiyayiiyayo bituleeta obusungu, ogwa mu makubo amakyamu. Naye Katonda n'agamba, I will not give up kye nasuubiza. Katonda ye waasuubiza atuukiriza. Abaana b'abantu twekyusa. Nina siisa wange omu gwe n'adeŋŋamba, yadanga Viki wansuubiza kino, ne mugamba kye nali nkusuubiza akaseera kano okiyina, sisobola kukikuwa kubanga ate we nkuwa ekyokubiri oba ogenda kikozesa ki? Kubanga kati tutuli mu nsi nti obwongo bugenda butegeera ebintu tebikyali byakwonoona nedda, nga ndaba ate asobola okufuna ekirala ate kisobola okumuyamba, nga kino we naakimuwa ayinza okukakanya nga aggyemu ebirala ng'amalala nga ki okitegeera, naye nga tasobola okufunamu ekintu ekirala eky'omugaso. Kati nno ne Katonda waffe bw'atyo nti walaba nga wanaakuwa ekintu ekyakaseera ako nga kiyinza okukuleetera obuzibu, takikuweerawo. Asooka n'abaako gy'akuyisa n'akuteekateeka, asooka n'akupositioninga, naawe ne weepositioninga munda mu ye, n'obeera mu ye nga Yokaana 15:7 weegamba, then waamala n'akuteekateeka, wamala okuteekateeka n'alyoka akutuusa kweyo destiny yo. Kati agenda okumaliriza Yusufu ng'asobola otegeera Katonda, ng'asobola osonyiwa baganda be. Agenda okuwa Saala omwana ng'asobola ovaluwinga omwana, kubanga teyali muvaluwinze wali, naye kwegyo emyaka emikadde yayimbawo n'oluyimba. Katonda ayagala bwetugira akaseera ngenda kuyimba oluyimba, ogambe nti sabisaanira, ogambe nti abadde Yesu, abadde ye, tegabadde maanyi gange nedda nedda, kibadde kisa kye kyekituwaludde, kyekimpisizaawo essingo nga kisa kya Katonda. Tokyawa, tovuma, tokola revenge. Bayibuli egamba Balumi 12:2 ndwagala nnyo. So tonfaanizibwanga emirembe gino, naye mukyusibwenga. Mukyusibwenga olw'okukola ebirungi Katonda by'ayagala, nga mukama ebiri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebituufu, ebisanyusa, ebyo biri mu kwagala kwe. Kati okyayinza okutuwako ekyo ekya Katonda singa osigala okola ekirungi. Ne Sara yakituukako, ne Yusufu yabituukako, ate nange nnyinako byentuuseeko era nga ngenda bituukako. Kakasa nti naawe ogenda bituukako, ffenna tuwangule mu linnya lya Yesu. Ali ku kyeyo okyasobola, ali e Uganda okyasobola, omuzadde omwana okyasobola.